Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Kubanga yaga nti okumpita akasajja onnyomi nga gwe wandeeta okumpita akasajja akatono. Kubanga ejjembe ly'akasajja bwe litakulinnya tosobola kuzaala. Okusamira kwe kukoowoola amaanyi ag'obutonzi. So okusamira tikitegeeza busawo lwakuba bano baabigatta. Okusamira buyinza era kankakasi tuyinza kuva ku kusamira kubanga okusamira kwe kutegeeza Tonda Namugereka ng'okoowoola omubaka we Muwanga, ng'okoowoola omubaka we Lubowa lwa Kabombo, ng'okoowoola omubaka we Kasajja. Naye ssebo okusamira abalokole musamira muba mukoowoola Katonda, abasiraamu musamira nga mukoowoola Katonda. Era ekyo ekitundu kye muvunnama ne muteeka ekyenyi ku ttaka ne muwanika emikono ne mudda wansi nti gw'oli wansi, gw'oli mu bbanga, gw'oli ku ttaka, gw'oli mu makkati ng'otendereza Mukama Katonda nga bwe yakutonda. Kutendereza, okusamira kutendereza. Mwabasamize ababeereyo nga timukoowoola, nga timukoowoola jjajja, nga timukoowoola Tonda wammwe Namugereka kwe kubonaabona. N'amasomero tugawanga, ebizibu ne bitabaamu, n'amalwaliro, ebifo ebikuŋŋaaniramu abantu abangi muve mu by'amadiini. Yesu sitaani genda takola wano Buganda bassebo ne bannyabo. Katonda yateekateekawo si Yeruzaalemu, ffe tuli balogo, kyekibeezaawo abantu. Era ky'obola omuntu bw'agaggawala nga baka yaguze ejjembe teri gwe baka nti gundi yagaggawadde yalokose gwe wali omuwuliddeyo. Agulimizibwenga, atenderezebwenga, aweebwenga ekitiibwa, amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Yenze Jumba Lubowa aligaweesa, Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga kulannama omu bw'ati. Taata Nabisaaso, bassebo ne bannyabo mbakulisaayo mukuliko omwaka 2022. Tuyingidde mwaka ogwa 2023. Olwaleero tugutambuzizaako n'ennaku 5. Abassebo ne bannyabo njagala okwongera okubeebaza, okubakulisaayo nti mwebala okuyita mu mwaka. Oyo kyetonde Katonda wanga Namugereka Gululiiso ddene Sserubaale Gulude Endoboozi yeebala okubakwatirako okubanga musobola okuyingira omwaka guno. Abantu bangi bakozesa ssente nnyingi, abalala ne bakozesa ssente ntono. Ng'aba mumanyi nti omwaka gugenda n'ebyago. Omwaka guno gwabaddemu ebirungi n'ebibi. Mwabaddemu akabenje akaaliwo ng'ennaku z'omwezi 24. Omwali omukooki yali agenda okusasula ettaka emiliyoni 10. Bana akabenje ako kaali mu drone. Tusaba abavuzi b'emmotoka muvuge bulungi, muvuge mpola mpola. Naddala mu nnaku zino omwaka gugenda n'ebyagwo era omwaka gutandika n'ebyagwo. Njagala okubategeeza nti twalimu olwaleero musajja mukulu Abitex ali mabega wa Mitayimbwa Abbe, naye nga Abitex ekyamutadde mabega wa Mitayimbwa kutegeka kivvulu ekyali ku Freedom City. Ekivvulu ekyalimu abantu abangi, abantu ab'omuwendo, abantu ab'ekitiibwa, abantu ba Baffe Ssaabasajja Kabaka, abantu b'eggwanga ba gavumenti ya Uganda. Abantu baffe bwe tuba tutegeka okuba ebiriroliro toyinza kuggala miryango. Aye n'obagandi mufulume ebweru mulabe bwe muyingira omwaka ate muddemu muyingire babayimbire. Kati olaba ekiziiro ne tufiirwa abantu 9 bassebo ne bannyabo. Ekyo nno kyabadde kizibu nnyo, yabadde encuku ennene, naye tukubagiza abantu bonna bannannyini bantu abo. Famire ezo tubakubagiza, tusaba Katonda w'abajjajja abawa omukisa. Bweza Bakabaka Kinene ne Maama Nabinene. Mwegumye, Tonda Namugereka yaawa ate yajjako.
omusiraamu agamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mbu Mukama Katonda yawa ate yajjawo. Aneewoza olulimi olwo, njagadde mbakubagize mwenna. Omwaka guno nafunyeemu ekintu ekirungi nga guggulwawo, kyekya Baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, empologoma ya Buganda, oyo nannyini nsi, oyo Ssebintu, oyo Munnyango, oyo Ssebunnya bwa Musota tebusongebwamu lunwe, oyo jjajja waffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tumukulisa omwaka omukadde, tumwebaza oguyitamu n'okuyingira omwaka omupya ng'akubye ku mpemba wemba, ng'alabika bulungi, n'atambulako eri abantu be, n'atula mpaka ssaawa 6 n'aggulawo omwaka. Banaye mwebale nnyo, mwebalire ddala Bannayuganda, Bannabuganda mbayozaayoza nti mukuume ennono. Gye mukoma okukuuma ennono ya Buganda, ennono y'ensi yaffe, ennono esobola okusinziirwako ne tukuma ebyoto, ne tufukamira, ne twegayirira oyo Katonda n'atukumira ekisiikirize kya Katonda nga kikyali ku nsi kiramu. Ssebo omwaka guno bwe yakutte ekisumuluzo bw'ati okuggulawo, wadde nga nange nali nzigulawo, naye ng'amaaso gonna gandi eri empologoma ya Buganda. Abaganda mwenna n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna mbakulisaayo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwaka guno gubaddemu ebizibu. Covid mwamuwulira, ate tubadde tulinamu Ebola. Ebola yakyankalanya disitulikiti ebbiri Kassanda ne Mubende. Waaliyo akavuyo k'amaanyi na wano mu Kampala. Naye abasobodde ogugenderamu n'abasobodde oguyitamu, mwekuume, endwadde zikyaliyo, munaabe mu ngalo, mweyoteze. Omwaka guno olwaleero tugutandise bulungi. Mbaddeko mu Bulange Mengo nga nsisinkana abataka ba Buganda, era mbadde ne jjajja Muteesaasira, omukulembeze w'ekika ky'Engo. Nja kubabuulira jjajja Muteesaasira twogedde ku biki bye tugenda okukolera enteekateeka okulabika nti bazzukulu b'ebika bya Buganda mwenna musobola okuddawo ne muddayo mu nnono zammwe, ne muddayo mu mpya zammwe. Situyinza kuzimba nzikiriza ya buwangwa na nnono mu Buganda nga situlina bakulu ba bika. Titusobola, kubanga bajjajja baffe abataka ab'obusolya hierarchy ezaaliwaawo nga bwe zigenda zitambula nja kuzinnyonnyolako. Bassebo ne banyabo ffe omwaka twaguyingirira wa jjajja Kaliisa eŋŋandu gye twasooka ng'ennaku z'omwezi 31. Jjajja Kaliisa oyo jjajja waffe Ssaabawonzi w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Bwe twavaawo ne tugenda ewa Kabona Ssentongo Lwajjali ku Lwajjali. Bwe twava ku Lwajjali ne tugenda ewa jjajja Ofono eyalinako erinnya erya Kalimu, oyo ne tumuggyako erinnya Ennakifuma, musajja mucapaddola. Omanyi bassebo ne banyawo mugenda ne muyita abantu nti Badaama. Omudaama kibanga kivumu, nga bwe bagamba nti omunyolo omumanyiiza engalo bw'omusanga mu lwera akuba kifuba. Kati kigambo okiwulira naye kyakujereegerera. Kati n'omudaama bamuyita mucapaddola. Omucapaddola jjajja waffe oyo ow'Ennakifuma twatula bulungi ne tuyingira omwaka. Awo nno we twava nga zizaayo n'erinnya n'akola ebintu bingi. Nkutumirako jjajja omucapaddola, jjajja Ofono. Waliwo n'erinnya eddala awo eryadda mu lya Kalimu likaluba kubanga lyeri ettololo. Kakati bwe twavaawo ne twolekera olusozi Walusinsi ku ssaawa 6 gwennyini nali ku lusozi Walusinsi nga tuggulawo omwaka ng'era tuyingira omwaka omujja. Essaawa 6 gye kyatusanga ne nabbona n'abakoza kulanama Pulezidenti Jeno w'abasawo b'ekinnansi ne Ssaabalambi w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ne bakabona ne bannabbona n'abakulembeze bonna twali ku lusozi Walusinsi omwaka ne tuguggulawo ku ssaawa 6. Mbakulisaayo mwenna abaayita mu mikolo egyo. Abantu bangi abajja nga bayita mu mikolo egyo egy'okumalako omwaka. Era omwaka omupya tuguyingidde. Twasobodde n'okutuuza olukiiko lwa High Council olunaku lwajjo ne tuggala omwaka omukadde ate ne tuggula omwaka omupya. Kale nno bassebo ne banyabo kyenjagala okubategeeza nti gwe atakkiriza, atannabitegeera, atannabiraba, omanyi environment ekyuka.
kakati environment ya January ekyuse timuli bikomo bingi ebikomo ebibadde nnyo mu December mubaddemu enkuba kakati ebikome mu January omuntu tabiraba alabanga January ataliiwo naye omwezi guno gusooka guggwako mangu era ogenda okulaba essaawa zibadde 6 nga ziri 12 ng'obudde buzibye kubanga obudde buba bukyuse nga tuvudde mu mwaka omusajja nga tuzze mu mwaka omukazi kati gugenda mpolampola omwaka omukazi wano mu Buganda tuguyita ddumbi tuguyita ttoggo kakati gwe mwaka ogwo gubeeramu enkuba oluusi titusamirizamu tituwangiramu mayembe titukoleramu nnyo mikolo mikulu mu mwaka ogwo omukazi ate omwaka omukazi ogwo tuguggalawo n'enseenene ezo ezigwa mu mwezi ogwokutaano enseenene ezo ezigwa mu mwezi ogwokutaano tikuba biranga nseenene ziba ziggalawo omwaka omukazi omwezi ogw'omukaaga ne tutandika omwaka omusajja omwaka omusajja ogwo ne tuguggalawo n'enseenene ezigwa mu gw'ekkumi gwa 11 nga ziriko ebiranga nseenene tuba tuggalawo abazungu bwe bajja wano baatulimba nnyo ne batugamba nti omuntu bw'abeera ng'awezezza emyaka 18 mbulwo aba atandise okukula bassebo ne banyabo njagala okubategeeza nti okuva ku saa 12 ez'okumakya mpaka saa 12 ez'olweggulo luluba lunaku mulumanyi bulungi okuva ku 12 ez'olweggulo mpaka 12 ez'okumakya luluba lunaku lwakubiri kati omuntu bw'oba olina emyaka 18 oba olina emyaka 36 ekyo mukitegeere kyekyabagambisa nti bajjajjaffe bawangala nnyo emyaka 2 kubanga bwe yabeeranga n'emyaka 10 nga bamubalira emyaka mmeka 2 tubala emisana n'ekiro gwayagala okuddayo okukitegeera ddayo mu kitongole kya prisoni bwe bakusiba emyaka 3 bakusiba gumu kitundu kyekyasigaza embala eyo ey'obuwangwa n'ennono olw'okuba timuyina abajjukiza kubanga ebintu bino byakujjukiza buli omu akwate sekita ye omwaka kanka kalina waguyise oguyise otya kibuyaga omwaka gw'omuyaga omungi omwaka guno gubaddemu omuyaga ekisooka gwatwaliramu Queen bwe gwatwala Queen ne gugenda gwambula ebyama by'Abangereza bonna ne bajja okuzika Queen nga bambadde obusikaati obumpi ekibazza ku nnono abakozi b'emmotoka ezisinga okubeeza ebbeeyi abakola Range Rover bajjira ku bigaali ebiyitibwa wagoni nga baddayo emabega ku buwangwa n'ennono gwayambula Queen ng'abazungu babikira ebyennyanja nti mukama wammwe afudde babikira enjoki nti mukama wammwe afudde ate ekifo ky'okuleeta bayibuli ku mulambo gwa Queen baaleeta nnono ekifo ky'okuleeta emmundu ze beekolera baaleeta biso kakati mmwe bannayuganda ekibagaana okuddayo okusinza mu buwangwa n'ennono ekibagaana okuddayo okusinza mu lunyankole mu lulugwala mu ludaama okuteekateeka ennono zammwe ez'obuwangwa n'ennono kiki kubanga omuntu bw'odda mu buwangwa bwo n'ennono otegeera bulungi biki oyina kuddayo okutegeera amayembe gaakolanga mulimo ki Lubale yakolanga mulimo ki olubugo lwakolanga mulimo ki kakati omwaka ogwo gwakunamya Abangereza era ne guzibula abantu baffe bangi amaaso bannaddiini okutegeera nti obuwangwa n'ennono kikulu nnyo omwaka ogwo mwe twalabidde abasajja abakulu ennyo mu kanisa ya Uganda wano Bishop omukulu akulira kanisa ya Uganda nagati nangiridde Kazimba Mugalu nangiridde okwekutula ku kanisa ye Canterbury nze nebuuza owekitiibwa Kazimba Mugalu ennyali ly'eddiini yani wampulira amannya gonna gabuwangwa na nnono kwegamba kyagenda mu byafaayo Kazimba Mugalu n'ayimirira naga nti nze neekutudde ku kanisa ye Canterbury kubanga nze Kazimba Mugalu era ekkanisa katulina kanisa ya Uganda naye nga yeerabidde nti tosobola kwekutula ku kanisa ye Canterbury
ate n'osigala ng'okozesa bayibuli erimu Musa ne Yokaana. Kazimba obudde owandiika ebbayibuli eyogera ku kazimba n'ekikamuva eyogera ku nnono yo. Kwega omwaka guno nsobola okukolera analysis. Si bisiyaga byokka, kanka kakabonero ak'okungulu kalaga akabonero ak'omunda. Kiki ekiddako? Kakati bwe bavaayo mu kkanisa ye Kantibale kyali kibavuga butereevu nga kibazza ku buwangwa naki n'ennono, nga kibavuga butereevu okudda ku buwangwa n'ennono, kubanga ekkanisa zonna muzikyuse muzizzeemu ensinza ey'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Kyengenda okunnyonnyola, kubanga tosobola kwekutula ku ye Kantibale ate n'osigala ng'okozesa ebbayibuli ya Yokaana, Yozefu, Yakobo, baani bali bagga nti bazzukulu ba Yakobo, bazzukulu ba Yozefu. Omwaka guno mwendabidde nasooka nendabiramu Ssaako omugwago eyayimirira nagati ow'emmamba asobola okuwasa ow'emmamba, ow'enseenene asobola okuwasa ow'enseenene. Naye nvaayo ne mboogerako abagwagwa abo, awo ne babanga abakkakkana. Kakati mwendabidde basseeka bendowooza nti batabuliiki b'amaanyi nnyo bano ab'ennakasero abayimirira ne baga nti omulembe gwa Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa, ate ategeere bya buwangwa na nnono tagenda kusobola kukola ki? Kumanya, kubanga Ssaabakabona annyonnyodde bulungi obuwangwa n'ennono nti nzikiriza. Kati ate gye nalabidde abagwagwa n'amanya gaabwe gannemye okutegeera babadde basatu awo balina emizindaalo naye nga buli amanya beeyita ga Kiganda. Baggyeyo ebibbo bipya, batungiddemu obugoye bweru, mulimu n'amatembe, ebibbo bivunike basumulula ekkeesi, mbw'ate ono yavudde mu buwangwa n'ennono. Kakati ebintu bino Ssaako kwata sente tasobola ate mu bitwale manja okubyokya. Kakati babadde baggyeyo ebibbo byabwe nga baggyeyo lubaale waabwe, abalongo babaggyemu ne babalekayo. Kakati eri emmanju gye babadde babitwala babadde babiza mu mmotoka ya Ssaako, abizzeeyo eka. Ssaako twakubuuse, kuuma lubaale otofiira bwereere. Tasobola kubyokya kubanga abo boolaba balina ebibbo. Njagala okutegeeza nti Ssaako Muzaata bwe yali afa yayogera n'asomesa Obusiraamu, si bwe kyali? Naye bwe yasomesa Obusiraamu bwe yamala okufa n'omwaka gumu tigwaweze, bwe guba gwaweze gwabadde gumu, baakola edduwa eya40 ne bakola okusinza kwonna. Naye olw'okuba taata wa Ssaako Muzaata yali musawo Muganda, bwe babadde baga omuzimu gwa Muzaata olwasituse pa mu mwana mu kumusumikira lubugo, tibaleese wadde Qur'ani kubanga si wa buwangwa bwe, era baleese kifundikwa mu Luwarabu ekiyitibwa Hrami ne baleeta omwaka guno guwedde mutabani wa Muzaata mutunuulire baleese lubugo lwe baamuwadde. Kakati Ssaako njagala okutegeeza gwe ayagala okuzanyira ku lubugo, olubugo property y'Abaganda, olubugo lwa buwangwa na nnono mu nsi ya baffe Ssaabasajja Kabaka. Timuzannyisa lubugo nga mukyalina amannya g'ebika. Era kyentandise nti nasoose kusisinkana bajjajja baffe abataka b'obusolya, ebyo mu bika mwe mutuva. Ne mbannyonnyola nti Buganda eyina kye bayita hierarchy, nti tulina omukulu wa Kasolya, tulina Ssaabasajja Kabaka, tulina omukulu wa Kasolya, tulina omukulu w'Essiga, tulina omukulu w'Omutuba, tulina omukulu w'Olunyiriri, tulina omukulu w'Olujja, tulina omukulu w'Ennyumba. Mwe tuva. Kakati bw'ova mu nnyumba mw'ova ye ya kitaawo, n'ova mu nnyumba mw'ova ye ya kitaawo, n'ogenda ku Lujja ye jjajja omukyala ye jjajja omwami azaala taata. Olwo Lujja ovudde mu nnyumba. N'abanyumba bano bwe baazaala jjajja omwami bwe yazaala abaana abalenzi ne bawera 10 nga bamuwa olunyiriri, nga bamuwa olunyiriri. Oyo azadde abaana ab'obulenzi ne bawera 10 nga bazzukulu be n'abaana baweze 10 nga bamuwa olunyiriri. Tusimbe ffenna mu kisinde, olwo mutandika okusimba mu kisinde olunyiriri olwo. Kakati ab'olunyiriri bano bwe baazaalanga abaana ne bawera 10 nga babawa Essiga, nga babawa Omutuba,
abaana kasita abaana abalenzi abaweranga 1000 nga babawa omutuba. Kakati omutuba guno kasita gwawera ne bazaala abaana bano 1000, kati 1000 bwe ruddamu ne luzaala abaana abalala 1000 nga babawa omutuba omuto nga guli gusigala mutuba muki mukulu. Kakati olwo nga mulyoka mugenda kusiga nze nva musiga lya Jjumba Ebunjakko ku lusozi Ssale olwadduka amazina erudda mu nnyanja terupa mwako. Ebunjakko gye nva kusiga. Ate eno ku Kasolya bw'ova kusiga ogenda kutambula mpaka ku Kasolya. Ku Kasolya nva mu Kasolya ka Jjajja Mugema Ebbira. Bira mpola mpola mu muggo ogwo gwe bayita Lubigi. Jjajja yagamba nga ndi mubbiremu mpola nga bavaamu balamu ne baka nti naye akasajja kali tikakyajjanjaba endwadde kagema ngeme ne tufunamu erinnya eryamugema. Kakati Jjajja Mugema oyo yali ne mwannyina Nakabugo ng'ali wali ebulenga nga bwo bulagala alenga bulenge yabawanga butono ng'alenga bulenge. Kati Jjajja kyova olaba nti olulyo lwaffe olujja lwaffe ekika kyaffe bassebo ne banyabo ffe tuli basawo okuva ku bajjajja baffe. Jjajja Mugema ye endwadde yagemanga ngeme. Kati omulongo omukulu gwe bayita Lubigi ye mulongo waffe omuggo ogwo mwabagenda basaanyawo obutonde bw'ensi. Kyebava baga nti ab'enkima bava Bbira ekituumyawo Bbira mugga guli Lubigi ti Bbira mpola ojja kuvaamu ng'oli mulamu ne baga nti akasajja endwadde kagema ngeme. Kati oyo yakolanga ne Jjajja oli mu Kiibi ti mu kibi ekyo mwe bajjanga obulamu Jjajja mu Kiibi ow'ekika ky'Olugave. Kakati ng'akola n'omusajja oli ow'ennyonyi gwe bakyeyita Kyeyune nti ekisajja ekyo Kyeyune bw'onookyeyuna ogenda kufuna emirembe ne balyoka bayitawo wa Kyeyune emirembe. Kakati mmwe abazannyisa ebika byaffe ebya Buganda, abazannyisa ennono yaffe eya Buganda. Buganda yeggwanga eryateekebwateekebwa nga lirina ennono ewuzi n'olukoba. Eggwanga Buganda nga gwe Muganda kubanga kankaka bw'oba ogenda kuzaala omwana obeera n'omukyala ne mukuma ekyoto eky'olukwa olumu. Kakati obwamwoyo ne bukka ku ggwe, omwoyo gukukkako nga guyita mu kawompo wano. Omwoyo ogwo bwe gumala okukkako omukyala ono naye nakkibwako obwamwoyo kubanga agenda mu musambwa oba mu bwamwoyo bwa Jjajja waffe Nabamba. Akabonero kano kakati mugenda mu kitundu ekyo ky'obwa Nabamba ne muddira omwoyo ne mugwambaza ennyama. Kati mulaba Jjumba myaka 44 gwe mutunuulira wano naye kaasa mitalo omwoyo oguntuddemu mukadde gwa myaka bukadde. Kyova olaba omuntu abuuza ate ebyo byayogera abijjawa. Omusajja atandise mpola situnnamubuuzaamu na kibuuzo tasirika. Obwamwoyo bujja muki muggwe. Kakati olw'okuba nti tugamba nti buli Muganda, buli Musoga, buli Mulugwala, buli Mudaama, buli omu ateekeko ettaffaali ng'aliteeka ku buwangwa bwe. Abantu badde mu nnono zaabwe. Bw'otunuulira ensi ekulaakulanye nga China n'otunuulira ensi ekulaakulanye nga Japan, olwawo okumanya baasinza batya kubanga basinziza mu buwangwa bwabwe bagenda mu nnono yaabwe. Kati tosobola kulaakulanya nnono. Waliwo kankaka abantu bamu bagenda ne batunulira nga tukola programu zino. Programu zino mujja kuzitegeera nga tumaze okufa. Olwaleero okutegeera amaanyi ga baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Muwenda Mutebi owookubiri bw'oli bw'oyagala okugategeera mulinde ng'agenze Magombe ng'amaze okukisa omukono. Njagala kutegeeza nga ntunudde wano mu kamera bulungi abantu bantegeere. Teriiwo emirembe gyonna tujje tuzisomako nga tugiraba. Teriiyo Bwakabaka bubadde n'amaanyi nga Bwakabaka bwa baffe Ssaabasajja Kabaka Mutebi. Ekyo nkyogera ntunudde mu kamera kubanga ekisooka awangadde ku Namulondo. Ekyokubiri mubaddemu amagezi amasome. Ekyokusatu mubaddemu administration. Kakati mu kitundu ekyo kiyigiriza Abaganda
okwagala baffe Ssaabasajja Kabaka era ne kisitula ensi eyitibwa Buganda mu bulamu Baganda kumanya nnono. Naye ekifundikwa kya Ssaabasajja Kabaka akikoze kubanga ye atudde ku Namulondo n'ateekawo bajjajja ab'obusolya. Kyogamba nti bajjajja ab'obusolya Ssaabasajja Kabaka yabagaanyo gamba bazzukulu bammwe nti muddeeyo mu bika byammwe, muddeeyo musamire. Ssaabasajja Kabaka yakibaganye kubanga kiri kifundikwa kya ntikko yabateereddewo sekita. Olwaleero kyogamba nti Ssaabasajja Kabaka yaŋŋaanya okutunula mu kamera okwogera ku kika kyange ekyenkima. Kakati abantu baffe mmwe abatunudde mu ekereziya baffe Ssaabasajja Kabaka olw'okuba ataddewo platform olwaleero tunulira Faaza Musaala ng'ayambadde olubuko ng'ataddeko ekifaananyi kya Bikira Maria. Naga nti nze nali sibimanyi because tulina ekifundikwa ky'Obwakabaka. Abanyankole mukuume Obwakabaka bwammwe bwe muba mulina obusobozi. Abalugwala mukuume Obwakabaka bwammwe bwe muba mulina obusobozi. Abasoga mukuume Obwakabaka bwammwe bwe muba mulina obusobozi. Abaganda mukuume Obwakabaka bwammwe. Akatambike nalaba Ewaawo ssebo nga waliwo abantu bali mu nsi y'Abawalabu nga babikka kwe kugamba nti ne Queen bwe yafa nalaba bafuluma olubiri n'embuzi. Ewaawo ssebo nekimanya nti eddiini buwangwa bwabwe gye baleete ate bo bagituukiriza eri ffe tujogerako bwogezi kuba nalaba embuzi ekulembedde abaffe. Kakati olaba si mundu ze Kabaka eddiini y'Obukatuliki esimbulwa mu buwangwa bw'Abayudaaya. Eddiini y'Obusiraamu esimbulwa mu buwangwa bw'Obuwalabu. Kakati eddiini y'Abakristaayo esimbulwa mu buwangwa bw'aba anti erinnya omanyi tebabayita Bazungu bayina erinnya lyabwe. Kakati obuwangwa obwo Queen mwava mwe musimbuka eddiini eyo kyova olaba nti Queen Kabaka ate Queen yatuuza Bishop ye Kantibale oba ye mukulu w'Obukristaayo. Okiraba kakati waliwo ensi gye bayita Roma, njagala ogitunuulire bulungi, ensi gye bayita Italy. Kati mu Italy mulimu ekitundu kye bayita Roma. Kakati Roma nsi mu nsi endala kubanga Roma teriimu RDC, teriimu OCDPC, Papa ye president waki ate ye president w'obuka era ye mukulembeze w'Obukatuliki mu nsi yonna ate mu nsi mwava ate ye president waki. Kakati Papa akwata ddamula bbiri. Papa akwata ddamula bbiri, akwata ddamula ey'obuwangwa n'akwata n'eddamula y'obukulembeze obwa president. Kakati ddamula y'obuwangwa yeeyimiriramu Obukatuliki. Omanye abantu baffe tibaasoma, abantu baffe tibaagala kumanya, beekwesa ekitundu ekyokumanya. Bwe bamaze okyekweka mbadde nkunyumiza omwaka guno naye olaba mu ntandikwa yaagwo ate Pampa Francis eyekyanga nakati awo bamwagana bafaaza okuwasa nze ndekulidde obwa Papa omuyitiridde ebibyo Obukatuliki n'alekulira nga tannafa. Ate raba kati wuno yakoze eki yagenze Papa Bendikito. Okiraba kati Papa Bendikito oyo naye mu kugenda kwe mbadde ku intaneti okwo nga neetegereza baziika batya bakola batya ennono yaabwe naye bwe bamukwasiza bwe bati mu ngalo bamukwasizaamu sappule engalo ng'azikoze bw'ati ku omulambo gwe. Naye sappule eno gye bamukwasizaamu lwe lutembe luli olutembe lw'abajjajja baffe. Papa aliko yakombye ku sappule eyo ng'akomba ku mulambo n'aginywegera naye empete eyo eyamubaddeko n'omulambo ogwo n'agunywegera bw'ati Papa. Kati jjayo ekitambiro kya mmisa kibaamu okulya omubiri gw'omuntu n'omusaayi gwe. Kati nze saakitidde naye naye kitegeeza abantu bano baali basezi ddala kyebava bajja n'ebitambiro byaki kanga kagoyinza okubeera awo nolowooza nti sigoberera. Omanyi Ssaaba Kabona n'ekintu kye neebuuza nali ngenda e Rubaga era nali muyimbi w'amaanyi e Rubaga mu kyaki ku sayidi we twayimbiranga mu St. John's Choir
ate ekyansobera nti eri abaziikibwamu munda mu kyaki y'erubaga andi kati olaba galinga masiro nedda kati olaba guni mweziri njagala kubuulira ennono eri bweti kati ffe ennono yaffe eya Buganda twawula amasiro gonna mu Buganda gali mu busiro mu busiro gye tuziika babbaffe Ssaabasajja Kabaka mu ssaza limu erya Busiro era ekyalifuula essaza eryo okulyawula ku Kyaddondo baalyawulako lwakuba nti mwe muli amasiro g'ababbaffe ba Ssaabasajja Kabaka ba Buganda otegedde kakati obusiro obwo waliyo ekitundu tulambula amasiro tugagendamu ne tulaba ebyobuwangwa n'ennono naye waliyo gye tutatuuka bayitayo mu kibira mu kibira eyo gye batereka babbaffe Ssaabasajja Kabaka ng'ab'ekinyomo mmwe bakkankaka abanyuma nga mubakolako omukolo ogw'okubateeka mu kinyomo oluwanga luno ne baluwawulako ennyama ekinyomo ekyo Ssaabasajja Kabaka ne tumuggyako akaba bwe tumala omuggyako akaba ako Ssaabasajja Kabaka tibamuteeka mu kibira nako kakati kye bava baleeta omukyala ayitibwa Naalinnya mu masiro gano baba bategeera nti yalinnyibwako baffe Ssaabasajja Kabaka n'addamu n'alamula ono Mutebi omulamu ne baga nti ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka Ssaabasajja Kabaka Mutebi asituka n'agenda eno ne bayita Naalinnya kitaawe n'amulinnyako n'amubulya bwe yakulemberanga ensi ejjajja amaanyi kati ky'ovola nti buli masiro galina katikkiro so baali badde nga amasiro gano tegali mu katikkiro lwaki gabaamu katikkiro nti afuuliddwa mu bulamu obw'ensi eno n'adda mu bw'omwoyo n'abeera ng'alinnya ku Naalinnya n'alamula ensi kakati egyo gy'emizimu kati mbadde nkuddirayo erubaga okulabayo amagumba okulabayo nga baziikayo amaanyi g'emizimu bafaaza abaasooka babishopu abaasooka bakardinaali abaasooka amaanyi ago gakomawo ku bafaaza bano obutazaaya ddiini ya Bukatuliki mu Buganda kubanga egyo gy'emizimu egyagikkiriza kati girinnya ku bafaaza bano kyovola toyina ntaana ya faaza wammwe faaza kasitaafa bamuziika ku ekereziya tibazaaya maanyi gaabwe ebijja byabwe babisigaza nga bw'olaba bakayanira jjumba okumuzaayo mu kiko ekyenkima ewaabwe kana buli mujava ne faaza bw'atyo aziikibwa ku kigo kubanga alayira nga nti kati ndi mwana wa Peetero ndi musika wa Peetero n'ava mu tasobola kuddayo mu kika tasobola era faaza bw'agenda eka kangubulire kino bo badde tokimanyi faaza bw'akwata ekkubo n'agenda eka tasulayo bw'agenda eka n'alya ekyemisana ekigo ekiri okumpi waasula nabeeranga mu kigo myaka ena miramba twalina ekisenge fe abaana b'omu kigo kitulina okwala buli lunaku nga tubuuza ani asulayo kyateekebwateekebwanga nti faaza yenna abadde ayita obudde ne bumukwata ennalo zaali ku kigo e Masaka mu buwunga sabukawoti nga faaza oyo akyamye asanga obuliri bubwaleewo bwe yaddanga eka tasulayo alina kujja tasulayo era taddamu kukola mukolo gwonna gumusuza waabwe kubanga musika wa Peetero era alayira naga nti nja kuweereza bishopu nga nkuumye n'ebyama nga nkola byonna nze nfuuse omusika wa Peetero kubanga Peetero ye bishopu omuki omubereberi kale nno abantu baffe obutamanya byafaayo abantu baffe obutamanya nnono abantu baffe obutamanya nteekateeka ebizibu ebyo bibaleetedde nti obutamanya bwe businze okwetooloola eggwanga Uganda omuntu nga bwe nalabye newankubadde bali babadde mu katemba waabwe naga nti nze nkooye obuwangwa kati njagala kufuuka wa Muhammadi oba wa Yesu ng'ayina ebibbe
yali badde abitwala we watuufu babitwalira bayimaamu baabwe baseeka baabwe bafaaza baabwe. Ekituufu njagala kunnyonnyola ssebo omukulu Kankaka n'abatulaba mwenna, njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo, omuntu yenna ng'obadde wa buwangwa na nnono, oyina ekibbo, oyina abalongo, oyina ejjembe, oyina ki, obutaleeta ntalo n'okwata ebintu ebyo n'obitwalira seeka oba faaza, kati bw'obitwalayo kwata ebintu ebyo bizemba obuwangwa n'ennono, kubanga Kankaka abantu tibandaba. Ekibunyisa eggwanga gaba mawulire, si bwe kiri? Kati olwaleero ndikutyemu online television oba media choice oba SK7 media, si kwendi kakati eggwanga lyonna kyogamba tirigenda kutunula kulaba mawulire gano nti Ssaabakabona yakoze amawulire g'omwaka. Kakati abantu abo bwe batunulayo nga bamaze okulaba ebintu bino byonna bwe bifaanana, abantu abo lwaki tibasituka ne bagenda bakwata ebintu ebyo ebyobuwangwa n'ennono, bibbo, mafumu, mayembe ku muzikiti kale kwe babitutte? Sibagambye nti ku muzikiti kwe babitutte. Lwaki baseeka kale tibatuyita? Kale tibasobola bo bireeta mu masabo, batuyite nti Ssaabakabona jangu onoona ebintu bye ebyobuwangwa naki ebintu bino byawukana. Kati basobola okuyita President General w'abasawo b'ekinnansi n'agenda anonayo embugo ze n'anonayo amayembe ge n'anonayo lubaale we ne tubitereka, kubanga oba olina ekikamuova ebintu ebyo tibiba bibyo. Kale gwe Seeka mubuuze ani yakolera ebintu bino? Nti ebintu bino yabinkolera ye Jjumba Lubowa Aligaweesa, oba ye mukadde bwati, oba ye Peter Kankaka, oba omuntu ole yabinkolera babinkolera Waluso oba wano oba w'omusawo yenna. Kale kwata ebintu ebyo bizeeyo gw'ojjenga wooli, tukusabira ofune omukisa gwa Muhammadi. Kulaana egamba nti izaaja bwe kiribanga kituuse Nasulullahi okusalawo kwa Katonda walifaatu kuliba kuwanguzi. Ogenda kulaba ebibinja n'ebibinja nga biyingira fiddinillah, buli kimu mu buwangwa bwakyo nga Mukama Katonda bwe yakitonda, wahuwa dini lusuli nga kiyitira ddala mu bubaka bw'ekikakyo. Mwe Abasiraamu timuloota, wali olooseko mu Luwalabu, kubanga togenda kusisinkana Nabbi Muhammad yawmal kiyama yafa tayogedde ku Luganda, ogenda musisinkana ng'oyitawa. Toyina ogenda musisinkana, togenda kusinkana Yesu Kristo yafa tayogedde ku Luganda. Bakugambye nti Yesu Kristo omwana gw'endiga, kati Katonda y'endiga. Bali bakugamba nti Yesu Kristo omwana wa kiwanuka, kubanga tukimanyi bulungi nti akaliga ka Katonda ke kajjawo ebibi by'ensi. Akaliga ka Katonda akaliga ka kiwanuka. Era bakugamba atodde ennyama giwadde abaana n'ali akaliga, kaali ekiwanuka jjajja, kaali akaliga n'abaana be. Kakati bw'otunula akaliga ka Katonda Yesu Kristo ng'akuli simple logic. Gwe tegera butegeezi nti wano mu Buganda baali bategeeza kiwanuka. Ddayo buze endiga yaani? Sindiga nti nno ndiga yazaala Yesu. Kabonero akatuddemu amaanyi agagajja jjaffe kiwanuka ddoboozi eri gwe bayitaani, kubanga bakugambye mu Basiraamu nti bawaayo sadaaka nga bagiwaayo Ismaili omwana bamuwaayo nga sadaaka mbwebeere sadaaka ya Katonda. Kakati Ismaili n'akuuta ekigere, we yakuuta ekigere we wali oluzzi oluva amazzi ge bayita Zamuzamu. Neera ne bagamba nti Ismaili tibaamusaddaaka, baasaddaaka endiga. Si bwe kiri? Nti saddaaka baawaayo ya ndiga. Naye mu Kulaani tebatulaga Ismaili yazaala ani, yawasa ani, we yadda tebalagaawo. Agasajja ago ayinza okuba nga gaasala omwana oyo. Omanyi Abasiraamu abo balaba babatendeka butujju, babatendeka butemu. Kati obiraba ebyo byonna bye bakwata embugo mbu bazookya basomoze enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, si kinene nnyo. Ojja kusanga ng'abaayo kyamasiro ga Buganda Basiraamu. Gwe tunuulira Abasiraamu entalo zonna ze bagenze bakola, kubanga omusaayi gw'obusi guviira ddala mu nnono yaabwe. Okiraba? Era osanga omuntu ng'asibye ogulevu guwanvu yenna ng'empala azitemyeko nga yenna atunula butujju bwereere.
kakati obutujja obwo bwe baagala okukozesa nga basinziira ku nzikiriza y'obuwangwa n'ennono basinziire bakabona kubanga kankaka abantu baffe si bateeketeeke nga nze si buli muntu nti ali ku ddaala lya bukulembeze nga bw'olaba nze si buli muntu nti mubuulirire nga nze kati banoonya bagamba okusalotinga violence kakati abantu baffe bagenda kukwata entalabuusi jukira nti ezo property za muzikiti bagenda kukwata entalabuusi bwe banaakwata entalabuusi eyo property y'omuzikiti bagenda kukwata kulaani property za muzikiti kubanga waliyo abayina nga be basignitore ku kitabo ky'obusiraamu waliwo abantu abo bayinanga ekitabo ky'obusiraamu si kyabasiraamu ba wano ba Uganda abo beejenti baabali kati bwe naasituka abantu baffe ne bakwata kulaani bwe banaagikwata bagyoke bagikumeko omuliro ojja genda okulanga bannannyini kulaani bavuddeyo kubagana agasiraamu gawana agasirusiru sige gannannyiniyo waliyo abantu abagiinako obwannannyini obuwangwa bwabwe kakati abawalabu bajja kusituka bagambe nti obwakatonda bwaffe obuwangwa bwaffe batandise obuggulako lutalo kati go kyeganoonya kufuna ssente nti timulaba batandise okwokya kulaani mutwongere facilitation twongere okuyigiriza abantu byeganoonya mutwongere facilitation tutandike okuyigiriza abantu baffe kubanga kulaani zizino walabiseeyo omusajja Jumba Lubo aligaweesa kati azookya ganoonya favor ganoonya byanfuna kakati bassebo ne banyabo bannabuwangwa njagala okubategeeza nti ffe teba muntu yenna akwata ku kulaani kugyokya teba muntu yenna akwata ku ntalabuusi kugyokya newankubadde baba provoke bajjayo embugo abalongo gano mayembe ganteerawo ngateekeko timugeza kubanga bagezaako gateeka emmanju mmwe babakozesa ensobi ojja genda okwesanga naye baseeka mubeere beegendereza kubanga ojja kusanga abantu baffe abatabufu abatali bateeketeeke nga ffe oluusi bakwate ejjambiya oli ku bintu byabwe obyokya oluusi bakole ki eggwanga lino Uganda lyatereera nnyo lyaleka omulokole asinze nga bw'alina okusinza owebuwangwa n'ennono nga bw'alina okubeera omusiraamu nga bw'alina okubeera ng'omukatuliki tiririna ddiini nti eno ye ddiini ya Uganda teriiwo wabula eddiini ya Uganda enkulu buwangwa na nnono ffe babereberye ab'obuwangwa n'ennono njagala okubategeeza mwe abasiraamu ekyo kye mukola nti abawalabu babaweereza ssente ab'Emekka batandika okubaweereza ssente muffe twokye kulaani 0.0 situjja kuzookya era titujja kukola mulimo gwonna gwa kubalumba wabula tugenda kukola omulimu ogw'okusomesa abantu baffe okwongera okubannyonnyola okubategeeza nti timwokya mmwe timutta mmwe timubba mmwe timukola kintu kino na kino wabula muveeyo musomese busomesa ng'ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono abantu baffe nti ezo kulaani kubanga njagala okubategeeza nti abantu baffe babadde bazituleetera nga batuleetera entalabuusi batuleetera kulaani batuleetera ebintu byonna nembaddamu nembaga nti mukwate ebintu ebyo mubize ku mizikiti genda oteeke ku muzikiti kubanga ezo property zaki za muzikiti n'ab'emizikiti balina obuwangwa bwabwe kati abantu mwenna abaava mu buwangwa bwammwe obusirusiru n'obugwagwa obubayimiriddeko nga mmwe mulowooza nti mujja kusaanyaawo naye mmwe timwebuuza obukatuliki bwajja kulwana na buwangwa na nnono obusiraamu bwajja kulwana na buwangwa na nnono obukristaayo bwajja kulwana na buwangwa na nnono tuyina ekereziya emizikiti ekkanisa ebiwera obukadde n'obukadde mu Uganda naye njagala kubabuuza obuwangwa n'ennono bwaggwaawo bukendeera mwe mu ndaba yammwe oba bweyongera mwe mu ndaba yammwe bannaddiini mulaba obuwangwa n'ennono bukendedde okuva amadiini lwe gajja naye gwe tunuulira social media otunuulira n'emyaka bwe tufaanana fe aboogera ebintu bino
otunuulira ne followers abantu abatufollowinga otunuulira n'ebitiibwa bye tulina abantu baakoowa nga bakimanyi bulungi nti obuwangwa n'ennono kitundu ng'abantu bakimanyi bulungi nti obuwangwa n'ennono kitundu mu bitundu ebyokutereeza ensi okutereeza obulamu bw'omuntu mwavu wadde lwa butaba na buwangwa na nnono mubba lwa butaba na buwangwa na nnono mukola ebintu byonna bye mutakola obutaba na buwangwa na nnono mukola buli kintu kyonna ekiboonoonye kya buwangwa na nnono. Njagala kubalaga ekigambo kusamira kye njagala okwogerako mu abali awo mu kitegeere. Waliwo abasamize abayimirira ne bagamba ffe tujja kubeera basamize naye ng'ate bwe tugenda mu ekereziya oba bwe tugenda mu mizikiti awo njagala okunnyonnyola bassebo ne bannyabo bajjajja baffe baali bamanyi omutonzi waabwe era nga bamuyita kyetonda nti yoyo yeetonda yekka na yekka nga bamuyita wanga nti yoyo yeewanga yekka na yekka nga bamuyita namugereka nti yeyagereka buli mugabo gwa buli muntu nga bamuyita guluddene nti yoyo yakula n'agulumira nga bamuyita liiso ddene nti yoyo ayina eriiso eriraba wonna nga bamuyita serubaale nti oyo yenannyini myoyo egiramulira mu lubaale mu universe era nga bamuyita seggulu ligamba nti bwetonyanga n'ebirungi bica kakati oyo jjajja waffe oyo katonda waffe yoyo gwe twogerako era nga bagenda mu ssabo ewasabirwa ne bakeera ne bakuma ekyoto nga bamulaajanira tonda namugereka obudde bukedde sebo jjajja waffe serubaale munnange ng'oluguddewo ezinunula omunaku omukama azitunga kiro nga bwe wazitunze ezange nze kanka kantukutte kamera yange njagala nsange Ssaabakabona ono ng'atudde bulungi ateredde naye ku nkoko 5 abantu ze bamuleetedde nange mpeeko etya ku mbuzi 2 ze bamuleetedde nange mpeeko ate ne ku kigali kye bamuwadde nange mpeeko ntwalira abalongo okitegedde ekyoto kakati kanka kanaava ku kyoto n'akwata kamera ye n'agikuba mu mmotoka n'ajja ayogera ne Ssaabakabona bw'amala okwogera ne Ssaabakabona nga togenda tosimbula mmotoka n'amafuta gaago kakati bwaddayo n'amugaa nti Ssaalongo buzibye nga bwe nakedde wano ne gye buzibidde webale kumperekera nkomyewo ku kyoto kino gwe muliro guno ogw'ekitangaala nange nkumi ekyoto nga nkusaba omulisize mu maka gange mu zadde lyange mu mukisa gwange era neebakire nga bwe nazuukukidde mu mikono gyo Ssaalongo nkusaba neebakire mu mikono gyo ompe obubaka obulungi obwo bwe waba bajjajja baffe ab'ekinyoma basobola okukuza ekika ky'ekinyomo kino nange nenzaalibwa mu kyo bandoose kakati mu kirooto ekyo n'ozuukuka olaba weweebakidde ku kyoto olaba woozuukukidde ku kyoto kakati n'okwata endeku eri noga nti kaliba kata ka mwenge ke kaligenda embuga okuwaaba jjajja nkuwadde ku mwenge wagenda batema butemi mabidde kati gugula ssente nywerakaawo ku ttaka kubanga gy'oli naffe gye tujja mazima onkwasa bulungi n'owummulira mu mikono gye kakati kyoga nti bajjajja waffe awo baali mu kulagula baali mu sitaani kubanga ekitundu eky'obujjanjabi ekyo kitundu kya dokita ng'omuntu bw'asoma obusawo n'ava wano n'asanga akisidenti ng'egudde ku lw'Emasaka abadde avuga agenda Lukaya n'apaakinga n'ajja mu giraavu ze n'akwata ku muntu ku lubuto n'amunyiganyiga ekifuba n'agamba mumutwale ku ddwaliro awo ekayabwe nga musawo okiraba nga musawo naye ekyokubeera omusawo kimugaana okugenda mu ssinzizo ku lunaku olw'Essande kimugaana okugenda mu ssinzizo ku lunaku olw'Okutaano kakati lwaki muddira obusawo ne mubufuula okusamira maanyi kambabuulire kano okusamira okwo kwe kukoowola amaanyi ag'obutonzi ne gakkira mu ggwolo ne tufuna okumanya n'okutegeera eryo ly'ekkuba erisingayo ery'obuwanguzi ery'emirembe era ery'essuubi oleme kubanga abalala abafa nga tebategedde ekigambo okusamira kirimu amaanyi amazito okusamira kwe kukoowola amaanyi ag'obutonzi so okusamira tikitegeeza busawo lwakuba bano baabigatta
okusamira buyinza era kankakasi tuyinza kuva ku kusamira kubanga okusamira kwe kutegeeza Tonda Namugereka ng'okowoola omubaka we Muwanga ng'okowoola omubaka we Lubowa lwa Kabombo ng'okowoola omubaka we Kasajja kubanga yagaa nti okumpita akasajja onnyomi nga gwe wandeeta okumpita akasajja akatono kubanga ejjembe ly'akasajja bwe litakulinnya tosobola kuzaala oyitawa kubanga mujja amaanyi ag'obuzadde n'olyoka ofuuka musajja awo Lubowa lwa Kabombo n'alyoka anyweza kakati n'olaba abantu nga bagaa ti naye jjajja walirwanira walibaawo Olubowa walirwanira walibaawo ensiitaano eyo mwe muva ezzadde naye olw'okuba abantu tebakyamanyi buwangwa bwabwe kakati baddaawo nga beebuzaabuza nga bakolakola obusolosolo obuwangwa bwe butyo bwe bukola ki bwe bufaanana kale nno bassebo ne banyabo nze kyenjagala okubannyonnyola nti njagala okubategeera ndi mukusamira musabe eno kuba kukoowoola amaanyi ag'Obwakatonda tuba tukoowoola amaanyi ago ag'Obwakatonda agakkira mu ffe ne tufuna okumanya n'okukola ki n'okutegeera era mu kukoowoola okwo tujjamu bamama Nakayima ne batweyimirira bakaliisa ne baliisa ensi eno bakiwanuka ne bawanulira ensi eno kukoowoola maanyi ga Bwakatonda omwo mu ssabo mwe tusabira kakati ekitundu kino eky'obusawo eky'okujjanjaba ekyo kitundu kirala naye ssebo okusamira abalokole musamira muba mukoowoola Katonda abasiraamu musamira nga mukoowoola Katonda era ekyo ekitundu kye muvunnama ne muteeka ekyenyi ku ttaka ne muwanika emikono ne mudda wansi nti gw'oli wansi gw'oli mu bbanga gw'oli ku ttaka gw'oli mu makkati ng'otendereza Mukama Katonda nga bwe yakutonda kutendereza okusamira kutendereza mwabasamize ababeereeyo nga timukoowoola jjajja nga timukoowoola Tonda wammwe Namugereka kwe kubonaabona kanga kaffe tukeera koowoola ku kyoto n'okoowoola bulungi tukeera kusamira n'omugandi Tonda Namugereka nkulembera kati ŋŋenda Masaka kati nkomyewo omwo mwe muli ekigambo kusamira mazima omanyi watandise n'ekigambo kino kyenja okusembyayo mu kitundu kino yewaawo sebo watandise osaasira enkyukwe ezigudde mu ggwanga yewaawo nga twasembyeyo neya Freedom City mukadde kano akasembayo ku lwaffe ffenna abazadde nga bwe wabasaasidde yewaawo sebo ffe tubasaasira kwesike 7 Ssaako Media Choice Television yewaawo TMO kaakati nabadde mpuliriza era bw'omumanyi amawulire gaffe ga kunoonyereza ekigwa mu ggwanga kunoonyereza batusuubiramu okubagamba yewaawo ewajja wabaawo omu ku bembuuza ati naye biki n'agamba ekintu kye njagala okukuleetera njagala onjawulira ekigambo kye bayita Illuminati ate kyo kyekiriwa abantu bagamba nti oba ebivvulu babiroga oli n'abeera nga tayagaliza Abitex naye atajja kujjuza Abitex naye ng'ayitako ew'omuntu najjuza naye era tekiggwa omwaka guno njagala ontegeezi abantu baluga batya ebivvulu eddogo eribeera mu bivvulu lya bizinensi lya butaagaliza kiki ekiryawo kaakati kankaka ekyamazima kati nga bwe ndi Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono abantu baffe bagenda ne balowooza bwe mba nkola puroguramu zino bo ne balowooza nti Ssaabakabona anoonya balwadde siina kyenjagaza balwadde ate mbaagazaaki nze oluusi gw'olwawo n'okusanga naye nabagambye nti oli bw'abeera dokita oba Ssaabakabona tikimuggyako profesono ye ey'obusawo kankubuulire mukulu Kaalule oyinza okubeera awo ng'okutte kamera n'owulira enduulu ng'evuga ku kyalo nga tonnakwata kugenda kudduukirira osooka kamera mu ngalo kubanga obutonde bwo oli w'amawulire okitegedde oli w'amawulire era nyinza ogamba naye Kaalule oyo ankuba kankako oyo ankuba mu mawulire ow'amawulire ayagala sayidi zonna mazima nyinza okugaana okugenda okusaka amawulire ga Bishop kizibu
kakati gwe bw'okwata kamera eno oba oyagala kutegeeza abantu nti ekiri mu ggwanga Uganda kyekino ekyagudde wasaba kabone essabo lyayidde kitegeeza oba onkuba kakati mu kitundu kiri ky'obuuzizza abantu baffe ab'ebivvulu muleke kutta abantu baffe Abitex entalo ze muyina ne bapromota zonna zimanyi ensawo entalo ze muyina ne bapromota Abitex zonna zimanyi nze kabona kasiko mutaaso w'ejjaguzi ye yasooka okumpereza amawulire ago nga nsaba kabona oli ku TV Freedom City esa abantu bana ne mugamba ki abaana baffe ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bagenzeeyo tugenda kukola tutya nangamba abantu baffe okamala balina ne be batutte mu ddwaliro nga bali bubi nengamba nti naye gapromota gano agagwagwagwagwa gwe n'omanya nti ogenda kuŋŋaanya abantu abasoba mu mitwalo n'emitwalo n'otagendako wasaba kabona n'otayiya magezi eddogo liggwako ne bakusinga ogenda n'omanya nti ono yasinga obuzito n'asobola okuwanirira abantu fe ekivvulu ekyaffe ewalusi gye twabadde ab'obuwangwa n'ennono yonna nga gye twabadde gwe kanka kanakubikiddeko omusawo eyafudde nga lumu namukubikuddeko nakati otegedde kati tugenda Masaka ffe ne bw'oba onoofa omuntu amanya bassebo ne banyaba ebivvulu babiroga n'otaasa ssente zo ate bw'omala okutaasa ssente zo n'otaasa n'abantu bo n'osobola okutegeka awantu awaki awalala kakati Abitex ogwo omusango gwaliko ennaku 306 bwe kutaba kuwonga nnyo oba oyingiridde ebizibu ebiki ebinene naye ate n'ogwo ogwa Abitex era tujja guloga bamute tajja giwezaayo kubanga okufa kw'abantu tikwabadde bigendererwa bye tasobola kutta ate bamuwadde ssente ate ng'enenca ajja kutegeka naye omuganda aga nti obutamanya tibukugisaako musango naye tugenda kuyiiya naye nalabye Saalongeri Yasirukwago akutte mu makooti agenda kuwolereza aweetaaga ddogo naye Abitex ngenda kukuyamba ekyo kankyogerere mu kamera ngenda kukuyamba naawe omwaka guno kankuwe ofa ndabe bwe nnyinza okutaasa kubanga eddogo libaayo ebivvulu mulekeraawo bitegeka mmwe abayimbi mmwe bapromota mmwe bamaneja muleke kuteekateeka bayimbi abayimbi ebivvulu byonna bya jjajjaffe bamweyana n'olema n'omugulira ecupa y'omwenge n'olema n'okubaako ekijjulo ky'omukoledde gwe n'okola butegesi n'ategesa ekivvulu ky'omwaka bamweyana nga ddirwa agirinnyamu mpaka mukomera kale nno abayimbi ab'ebivvulu kankaka ekibuzo ky'ombuzi ebivvulu tubiroga ebivvulu tusabira ddala Tonda Namugereka n'akola ebivvulu abantu ne bavaamu nga buki balungi kakati njagala okubuulira olwaleero abaana babadde babakuŋŋaanyiza ku Bulange Emmengo nga bavaayo bazze wano waffe Mukono ewa jjajjaffe Muzaŋŋanda alina essomero ddungi nnyo liri awo ku Lw'Ebugerere kakati abaana abo abazadde baabwe babaleese ne babakwasa maama Nnabagereka management eya Nnabagereka Foundation omuli ekisaakaate kakati ekisaakaate kino abaana abo bagenze baba n'ensonga zaabwe ng'ojja okuŋŋaanya ono mu Lugwalo n'Omudama awo fa n'amasomero tugawanga ebizibu ne bitabaamu n'amalwaliro ebifo ebikuŋŋaaniramu abantu abangi muve mu by'amadiini Yesu sitaani genda takola wano Buganda bassebo ne bannyabo Katonda yateekateekawo si Yeruzaalemu ffe tuli balogo kyekibeezaawo abantu era kyovola omuntu bwagaggawala nga baga yaguze ejjembe teri gwe baga nti gundi yagaggawadde yalokose gwe wali omuwuliddeyo nti gundi yakuteesa pula yagaggawadde agaggawala agula jjembe kuba ejjembe alina kyeyaleeta alina amanyi ag'enjawulo okiraba bulungi juzi nali ndi mukuwokinga Pastor Bujingo naye ndowooza obudde bugenze pulogulaamu digitandikirako omwaka ogujja kubanga abasajja balina enjiri gye babuulira
naye ebyo nja kubiddira omulundi ogukola ki omulundi oguddako kale nno bassebo ne banyabo kyenjagala okubabulya mu abategesi b'ebivvulu ebivvulu tubiroga ab'amaka amaka bagakolako yingira omwaka omupya ng'amaka bagakozeeko yingira omwaka omupya ng'emmotoka yo bagiganze yingira omwaka omupya ng'edduuka lyo baliganze yingira omwaka omupya nga bizinesi ogikozeeko oba oli mulokole oba oli mukatuliki oba oli ki faanana nga pasita gwagendayo mujje nsabeko nammwe abasiraamu abasamize abakristaayo mujje nze ngenda kusabako nammwe nga b'omukisa ogulijjeno olwo beefuula basawo baganda kyebaba bafudde kuba omusawo muganda akola ku mulokole omusiraamu atalina ddiini ffenna tubakolako kati olw'okuba baagala okwefuula abasawo mujje nsabeko nammwe wadde toli mulokole toli kijjawo nsabeko nammwe kubanga abasumba abo bayina enteekateeka ey'obuwangwa nennono ate bagiyisa walala bagikuyisa eno bwe bati bakoolera mu kirala nze nina omuntu gwe nabadde naye wano nanyumiza nanga nti jjajja olaba ejjembe eryo nti nagenda wa musumba gundi naye sijja mwogera nagenda wa musumba gundi naŋŋamba oliko amaanyi gannamuzinda jangu yazimba ekikomera bw'oyitamu bw'oti emanju eri ewali ennyumba z'abajjajja buli musamba yaguzimbira omusumba oyo kamugaa nti genda onoonye omusawo agenda okuwangira ejjembe eri kakati n'agenda n'afuna omusawo n'addayo n'alaba omusumba namugaa nti ye omusawo gwe wafunye mutuufu aka naye yansabye miliyoni 10 okuwanga ejjembe eri omusumba n'amukwatira 7 namugaa genda weeyiye kati bamukwano bonna bagaggawala naye tikuli musawo muganda n'atya n'omu kakati bassebo ne bannyabo abantu basamira nina ebintu bingi puroguramu eno y'olwaleero jjajja nga bw'olyawo kankaka yabadde yakwogera ku biyitiisemu mu mwaka bayizawo saabadde wakwogera ku bulaguzi saabadde wakwogera ku busawo bwa kinnansi naye okusamira nabadde wakwogerako okusamira kitegeeza koowoola tonda namugereka kakati bassebo ne banyabo nze puroguramu zino sizibakolera muzirabe puroguramu y'eggandaalo mwagirabyeko neeno mujja girabako nze mukulu Kaalule ne bw'obeera nga nina abantu babiri abazze ku puroguramu eyo nga bogambye tya live eriko abantu 16 bangi ne bwe baba bazze abantu 20 kubanga nze omulimo gwange ogundeetera okubakolera message eno ye kankaka kye twateesa nti buli muntu akwate sekita ye buli muntu akwate sekita ye abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi bali mu kusapootinga bayimbi n'obuuza ate abayimbi balina bamanejja baabo mwe mubaagazaaki balina bapromota eya sports balina ne salimusale yabateereddewo n'ekitongole abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi ate bali mu kusapootinga balokole abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi ate bali mu kuyamba ba butale kakati abantu baffe ne babeera nga tebalina message naye buli muntu akwate ki sekita ye nze ndi wa buwangwa na nnono abo ababa basobodde okulaba era mbeebaza bassebo ne banyabo abatulaba abagoberera ku mikutu gyaffe mbeebaliza ddala abaana abali e Dubai abali e London abali e Uganda abali liddawa mwe abagoberera obuwangwa n'ennono mbeebaza balispektinga nnyo mwebale kugoberera ate mwebale kudda mu buwangwa bwammwe naye okudda mu buwangwa bwammwe meseji yino bamweyana si kunywa njaga mugenda kutabuka emitwe ekyo nkibabuulira bamweyana si kunywa njaga bassebo ne bannyabo bamweyana si kunywa mwenge bamweyana si kunywa kuba bamweyana si kukwata chupa za walagi ziri embi bamweyana mujja gweddalu osanga abasawo baffe ab'ekinnansi nga mutabuse emitwe okwekubyako omulwadde oyagala akuwa ecupa za bbiya 2 mu nze nkongoze bamweyana musajja ali smart akola ebintu bye ng'abikola smart enjaga erwaza enjaga etabula omutwe enjaga mbi enjaga eyina amaanyi g'otasobola kuwanirira ku mutwe kuno ogenda kuvaako ogenda osange wagwanu bababa 3 mu bbanga 2 ku nnyama ng'owedde kigambo ekyo mu kitundu kino nsinze nnyo okukwata ekigambo nti waliwo ekiseera embeera lweggwako nti oyo ayinza okuba alina amaanyi ge yafuna naye gaggwako gaggwako oyina ogendako ewakusinga
n'akola ekyolubeerero oba n'akugayidinga ku ki ky'olina okukola butereevu mu kyo njagala kootinga ebigambo bya muzeeyi wange Tamale Mirundi alina akaboozi ke yannyumiza nti waliwo munnabyabufuzi omu mugundiivu nti mu luggya lwe alinawo ekikajjo kya nnyingo bbiri tezikula ziri awo nabadde ndina wendi awo ne mmulaba ng'embeera emukyukidde muweereza obubaka buno nti ekikajjo kiggwako naye kankaka tigiroyiteko tewajja amaanyi ago oddemu olini walinge mu nteeko kuba wa bujulizi yabumpa kubanga kankaka ganangoyo tawangulwa kankubuulire kankaka ekikajjo ekyennyingo bbiri ekikajjo tulina ekikajjo kye bayita kakejje okimanyi kya bukubo bw'ekiti ekikajjo ekyo kya musamba baguyita ndawula era kyekikajjo ekiganda kakyova olaba nga tugabula ebikajjo eyo wakabaka ndawula kati omuntu ayinza okusamira omusamba gwe gwe bayita ndawula obuyinza ne babumutera mu kikajjo naye ng'ekikajjo ekyo kikula naye nga bamugamba nti bwe kisusa ennyingo ebbiri ayina enkola gyakikola ki gyakikolamu kati kyenjagala okutegeeza nti twamazeeko omwaka abantu tebagenze mu bikujjuko abantu tebatwalidde ennyama abakadde abantu tebakuziza sekukkulu ey'omwaka oguwedde tebagikuza Christmas bweneetuuka tebagikuze gwe lwaki ogamba nti jjajja Jjumba yansiiringa n'ejjembe lyange yitako gy'ali aliniwalinge ng'era olw'essande bw'ogenda mu kkanisa yitako jjajjaawo oyo akukolako neidi eno bwetuuka omwaka ogujja era esigala gyeri n'ekisiibo abantu baga nze nagenda bampa ekikondo kyange kiggwako emiti gino gy'olaba giba myoyo ddayo oliniwalinge ddako yiteko ewajjajja ate n'abasawo ababawadde ebintu oluusi abalala bafa abalala basenguka gavumenti n'erangirira nti n'abasomesa abalina ebiwandiiko bya guleedi biki muddeyo mwapuguleedinga kiwafuna si kya mukugu okuddayo n'oyongerako butereevu kubanga amasomero gabagenze gongeramu ebintu kakati bassebo ne banyabo nammwe be twakolako abaawona n'abataawona abalina ebizibu n'abatalina abakyalinamu kye mwetaaga muddeeyo eri bajjajjammwe seewasa bakabona Jjumba lubo aligaweesa wokka naye wajjajjaawo akukolako gwe gw'omanyi kubanga omukisa lubalo waffe mulungi nti kyobolanga ku masabo gaffe tekuliiko ggwanika akyamya gwanaawonya gw'otaawonye takkubira era bw'olaba omuntu ate anaafiirawo era bagambirawo nti omulwadde tojja musobola nti bamutwale teri tosiyinza kusanga afiiridde mu ssabo muno kubanga ewaffe tiwali ggwanika ng'olina ozituwa ate mu covid tewabalaba waliwo ne ku ddwaliro kwe baakuba akasimu nakandi kakate omulambo ate guli kapicholwa abamawulire ne balyoka bamukalakata bwe bamukalakata nti ate guguno guzze nti ate guvudde gutya kapicholwa kyokka eddwaliro lya munene wa gavumenti wa Uganda ebigambo tubiwulira naye ewaffe ffe situlina ggwanika jjajja akyamya gwanaawonya genda gye bakujjanjabira ewali obujjanjabi bwo ewali obusawo bwo ate bw'oba otambuddeko nga biganye twebuuzeeko twongere okubuulira kankako oyagala nsukkaawo mbasiibudde mu kitundu kino programu eguddewo omwaka 2023 mwebale nnyo Ssaabakabona waali emukono mu kirowooza abantu batera okukuba essimu kusaba ku vidiyo eno kwenyini kuliko ennamba ya Ssaabakabona oba olina kiweebuuza oba kya bujjanja oba kya bulamuzi oba kyakusinza kubanga ye Ssaabakabona ne tekimuggyako busawo omwaka guli nababuulira nti Ssaabakabona omuyunzi ow'ekika ekyawaggulu bano bammenyese nuuse ebinywa nasowoka mwenna musobola ate ekyo kitundu kya bujjanjabi kirala kisukkako ku bulamuzi bwe mujja okwebuuza ssaako n'okusinza tubasuubiza nti omwaka guno gwe yagamba okuteeka ettaffaali erisooka ku ssinzizo ly'obuwangwa era mbadde ngenda kubuuza nenkuga nti weerabira omwaka guno ekintu kye nninamu ekinene
kuzimba ssinzizo ery'enzikiza y'obuwangwa n'ennono. Essinzizo gaggadde nange omwo mwe bali nteeka nga bw'obadde emirambo giri egyerubaga oli kati n'okwasaba kabona nno guli omwo mazima bwe tutyo bwe tutambudde tubasiibudde